Okay, ebipya byongedde okuzuulwa ku nfa y'omukyala Monica Nabukeera Kibalama nga ono ye mukyala w'omwami John Bosco Kibalama eyasangiddwa ng'afudde mu kinaabiro ky'ennyumba ye. Omukyala ono Monica Nabukeera Kibalama yasangiddwa mu maka ge ng'afudde mu kinaabiro era report nizonga okukolebwa nga wetwogerera kati poliisi evudde ne bakukyeyogera awamu n'abakulembeze abalala ab'enjawulo. Omukyala ono mukyala Kibalama bawe mwami Kibalama yawambibwa mu mwezi ogwa June nga 3 omwaka 2019 nga watuukidde okufa gibadde emyaka 6 abukyanga bawe abawambibwa ku nsonga ezekuusa ku byobufuzi. Kibalama ono yawambibwa omwaka gwa 2019 nga kati gy'emyaka 6 era okumala emyaka 6 mukyala Nabukeera Monica Kibalama azenga atambula offices ez'enjawulo awamu ne media houses oba emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'agezaako okunoonya obwenkanya awamu n'abantu abasobola okumudduukirira mu kunoonya taata w'abaana be. Mukyala Monica bwe yatuukidde okufa awadde nga report tezavuddeyo ziraga kikyaviddeyo okufa kwe. Alese abaana abato awamu n'abakuliriddemu era nga wano abaana bano basigaddewo nga tebalina taata wadde maama balekeddwawo mu mbeera bwetyo. Njagala kuzanya nezimu ku clip oba ku videos ez'enjawulo omukyala ono Nabukeera Kibalama zazzenga akola ku TVs ez'enjawulo awamu ne mu mikutu egy'enjawulo ng'agezaako okunoonya obwenkanya nga ne video gyasembayo okukola yagikolera ku kitobe ekya National Unity Platform. Ono abadde muwagizi wa NUP nga video eno bwogenda okugiraba. Kitalo nnyo kyannaku twafunye amawulire nti mukyala Monica Nabukeera Kibalama yafudde, yasangiddwa mu nnyumba ye mu kinaabiro ng'afudde mu ngeri etategeerekeka era tulinze okutegeera ebinaava mu autopsy report. Naye mukyala Monica Kibalama ono azenga abanja bawe John Bosco Kibalama yawambibwa ennaku z'omwezi 3 June 2019 kati giyise mu myaka 6. Prime Minister w'ekitiibwa Robin Nabbanja yavaayo n'agamba eggwanga n'ategeeza eggwanga nti Kibalama yakwatibwa asirikale ba gavumenti. Bulijjo tubanja Nabbanja Kibalama aliwa gwe wagamba nti yakwatibwa. Mukyala Kibalama ono Monica afudde mu ngeri etategeerekeka. Azabanja mukyala Nabbanja agamba mukyala Nabbanja naawe oli muzadde naye nina abaana kati wagamba bawange yakwatibwa mwamutereka wabo mwamukwata bw'aba alina omusango we yazza lwaki temukuba mu mbuga z'amateeka tubeerewo tutegeere ki ekigenda maaso ne balooyange weebali. Nabbanja talina kyabiddamu. Tukyabanja Robina Nabbanja n'abalala abawambibwa ba John Damulira Bakanata Muhammadi n'abalala bangi. Of course nalaba spokesperson wa UPDF Felix Kulaije juzi yavaayo naga nti Kibalama ono alina eggwanga lye yaddukamu yeekwese eyo. Ne bamubuuza nti ggwanga ki nti sijja dibabuulira n'otunuulira omusajja omukulu ngayogera ebitategeerekeka. Naye tukyabanja abantu bano eggwanga lyagala kutegeera ate kati beeyongedde n'okweyongera kati weeks eziwedde Sam Mugumya naye yawambibwa. Gavumenti teyagala kwogera wabwe mutadde. Waliwo Bannakenya babiri Bob Njagi ne Nicholas Oyo ba activists eyo kuva Kenya era batugoberera wano nga NUP. Bawulira nti twali Busoga eyo nga campaign zitandise ne bajja ku rally yafeemu ne tubeekanga nti yemmwe nti tuze naffe okubalaga solidarity ne tubaaniriza. Bwe baava ku rally eyo baali bakomawo ne babawambira ekira. Gavumenti ekyasirise bakyebuzaabuza tetumanyi wabo bali naki naye nga n'abantu babalabanga babawamba. Ate nga toyinza gamba nti bazza musango okujja wano nga Bannakenya. Tuli mu East African Community okozesa national ID yo n'osala kati Kenya nayo kiringa bova mu district eno nodda mu ndala. Tusobola okuva ne Kenya n'ogende Uganda n'ogende Kenya oba n'ova Kenya n'ojje Uganda. Naye kale bwe kiba nti muteebereza balina omusango gwe bazza lwaki temubakuba mu mbuga z'amateeka? Lwaki mbawamba batwale eyo nga teri amanyiwa we bali? Twagala okutegeera ebifa ku bantu bano wawe bali. Amanya gange nze mukyala Nabukeera Monica Kibalama ng'ensonga etulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange mwami John Bosco Kibalama kuba tumaze ebbanga nga tumunoonya
yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatufeze ssente babadde bangi, twalemererwa okutuuka ku mwami John Bosco. Naye twali lumu ku TV mukyala Nabbanja n'avaayo n'agamba balina mwami Kibalama John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana, simanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Ni ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019 of which bye yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Fekyo tetwakitwala nga nsonga nkulu, kye twali twagala, twali twetaaga muntu era amuleete mu kooti naffe tuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemerera kubanga nange nganze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabbanja nenjogerako naye ne engeri gye yanziramu twakomaawo nga alabika tayagala kumanya. Kati kyanneewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Ngajja agamba nti batukontaktinga oba fayiro z'omwami wange bagigaddewo, bwe batukontaktinga ne tubagamba tetwagala kumanya. Simanyi oba yawandiikira ani yandikitereezezza bulungi kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga bbaluwa yonna oba sifunanga simu yonna oba sifunanga message yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezzaako ebitongole bingi, aba CMI baani bampitanga naye ate ekitongole kya Human Rights tekimpitangako era nsuubira nange sikifeesingangako. Kati bwe bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami wange ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontaktinga batulaga tebamuyina ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kooti etuula ddi era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabbanja omumbuulize ku bye yayogedde, njagala okumanya kooti etuula ddi sobole okumanya misango ki gye bavunaana omwami wange. Era yakikola kubanga yali ku floor of parliament n'amubuuza buli kimu era nalaba baavaawo mu ngeri etaali nnungi. Gye saamanya gye byakkira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report. Up to now sinafuna report. So nsaba batereezemu mu kyabwe era nze nsigala Manja yagambye abantu abamu tebaliiyo tebe-existinga. Mwami Kibalama John Bosco yali registered, ayina national ID, ayina passport y'eggwanga lino, ate ayina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebe-existinga. Tetusobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu n'otuwa such a report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us. But speak things that make sense on social media because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Amanya gange bampita n'atukunda Mase mukyala Kibalama. Ensonga etuleese wano ya mwami Kibalama, engeri gye yabulamu n'engeri gye tumunoonyeza ebbanga eddene nga tetumulaba kuba awezizza kati emyaka 4 agenda mu myaka 5. Yaleka abaana era abeetaaga okulabirira n'ebintu ebirala ebisinga. Bagamba mbuno gavumenti egamba mbuno temuyina ate nga mukyala Nabbanja yavaayo n'agamba mbuno be bamuyina n'emisango gye bamuteekako abasinga mu ginyama. Naye tetugenda kukoowa wadde okuggwamu amaanyi, tugenda sigala nga tumubanja nga tumunoonya paka Mukama lw'anaatusaasira ne tumufuna. N'abaana baali babyerabira nga tebabiriiko, baakaabanga okuba tataabwe bwe yagenda ne babita ne batuuka nga ne balaba omuntu alina glasses ku TV bayisobola okugamba
That is there on TV. Ate bakyasobola kumitegeera kuba ekifaananyi kyabava mu bwongo yabaleka bali serious. Ne batuuka ne babivaako. Kati recently bwe baleeta bino ono omukyala wa human rights ba NTV ne bajja ne boogerako nange. Kwolwo abaana basobola obiraba ku TV. Bwe namanyira nti abaana bategeera kati. Era omulenzi yasaba okuŋŋamba mami kusomera abaana bambuuza where is your dad? Where is your dad? I always don't have any answer to give them. But I'm happy today they have seen. Everyone has seen. I don't want anyone to ask me this time because I don't have anything to answer them. But they have seen that my dad is also there. Bakiŋŋamba yakiŋŋamba ku makyanga munaaza kyannuma era kye kyandetera nti